So mbadde ni mukulu ya background ya Gravity nti of course yakula talina empisa bulungi nnyo background yo ogenda okugiraba ne yabeeranga odi Kampala alwana Gravity Omutujju awemmula era ogenda okumaliriza nga bamugobye eyali ku basale Gravity bagamba genda ne bamugoba so bamuyita Jekasi ow'ekikuubo omumanyi gayi we nansana mumanyi bakola oluyimba ne Gravity baluyita Kwiso bando balukola oyo no gayi mukoddomi wa Gravity yamuwa omukyala afumba ewaka Jekasi seka naye bakola oluyimba kumwe omwana alina empisa ensiiwuufu embi ennyo oluyimba lw'omwana alugattako afumizawo oluyimba olulala simanyi girebera giregeze n'alufulumya n'agano promoting giregeze n'akubanga amasimu ku maradio alina okuba oluyimba kyokka nga naye mwali wa Buyu Gravity Omutujju yakubanga amasimu ku radio balemezanya luyimba Jekasi ate nga naye alulimu Gravity Omutujju nga omuntu Gerson wa Buyu oyo no wa Buyu mbadde nkubuulira gye nnava tubeera ku lubiri SS nga aliko Ludi Kampala tuli mu same schools tuli mu same age bracket ne wa Buyu avudde n'akulabya yakulira ng'asomba scrap we bulungi nnyo naye n'agenda same circumstances mupiira basayo kwa sente etajja zisobola bulungi Gravity Omutujju kati Omutujju erubi twalina omwana ali amutakiba ya Mark kiba ya Mark oyo yayigiriza Gravity ebintu bya rap mpola because bambi ekitone kye yali ayagala manyi kubeera nga desire oyine okwagala kungi nnyo ninga ate ekitone tebigenda ku minzaani y'emu Gravity kati Gravity awo ne yamuyigiriza awo ebyokweyanga woomanyi okitegeera najja nakuba oluyimba yo Walumbezaya somewhere but before Walumbezaya yayagala okuyingira mu Baboni Forest yagomba nyo jini twabiranga kusomera awo nga tuva erubiri tugenda ku Ludi Kampala naye nga amayinga ennyimba za Zamba okitegeera mwana nzijagala obulamu bwange singa nyingira ku Baboni Forest nesinkana Charlie oyo mwana okitegeera kati hip hop kyali nti enyanga nnono se culture tulina mufuba mujikiririzaamu waliwo ebifuga hip hop because it's a culture kati agenda okujja okwagala okuyingira Baboni Forest waliwo abaana abaaliwo okuzamba nga yalina show Australia yalina some show mu Europe awo tiyaliiwo alina abana ebyasangawo waliwo gayi bamuyita Tommy Race mujjukira omulala yalokola kigayi kizze kyagala kuyingira bakigamba kibakubire mu kaawo agenda okuba muganda wange nga kati ate eri Baboni Forest olaba nga Young Man weeri Cashman nti Young Man yatuuka ekiseera nga esayininze Drake sayininze Nicki Minaj but Lil Wayne nga yabasayininga but Tiger kati Lil Wayne ejjenero zama nti akutte kuba sayininze Big Tree sayininze Mungi Unique ye yaliwo naye nga mukwano gwe nga tali under the label navyo yamala n'amubba it will be a discussion for another day kati keko n'abeera party ngaliki mali yes anagenda okujja manyi kugundiro mu host yasomera Sandhurst Academy y'amagye Bungereza yasomera amagye tuveyo anti ngamba bade ngenda kuwa scenario the context nti kati yali Baboni Forest ti military ingirizo okukola ki okurapinga kanya bagenda okweta action nga kibulamu kibuyabuya mwana mugamba hatujja kusobola kati lwaki mugamba ekyo nakitwala personal eri Zamba naye Zamba tiyamanya na continue mwana ya Joy so nagamba ngenda yitirawo oludawa natandika okuba Zamba kati media ne muchukumamu omuliro because now gambe industry tambulirawo ku mbeera ezo they painted Zamba industry ya hip hop industry ya beef yonna because bali ngenda ku example ya Mariah Carey ne Whitney Houston Whitney amalo chukuba bulungi mu 70s amazofu mu album ye ya Whitney Houston mu 1987 afumiza endala mu 1980 beta Whitney ayingira mu 90s waliwo mwana omukyali ya Mariah Carey mwana tata ye mu Venezuela atenga muddugavu muko mwana najja 18 year old nga magundi achukube Whitney neche bakola the business people running the industry they painted Whitney against Mariah atenga Mariah mwana muto industry nekola ki etambula ne booming so ne wano amawulire ga painting General Zamba against Gravity and before you know waliwo beef eryawo Gravity n'ayambuka kuba General Zamba that time yali akoze buli kimu nga tekyalina questioning ku proving anything ninga tona ali mukutandika okitegeera so nayitira waawo so mbadde nimukubulira background ya Gravity nti of course yakula talina mpisa bulungi nnyo background yo ogenda okugiraba ne yabeeranga Ludi Kampala alwana Gravity Omutujju awemmula era ogenda okumaliriza nga bamugobye yali ku basale Gravity bagamba genda ne bamugoba so bamugoba ne senior 60 yagituula Gravity ate yagituula wa Omutujju
Patna kati najja nayingira engoma mpola mpola n'agikuba. Waliwo guy mbadde ngenda kuwulira ku mpisa za gravity ensi y'ewufe envundu. It's okay, let's go. Waliwo guy bamuyita Jekas. Jekas ow'ekikuubo. Ow'ekikuubo omumanyi guy w'ennansana. Mumanyi. Bakola oluyimba ne gravity baluyita Kwiso. Kwiso bando. Balukola oyo no guy mukoddomi wa gravity yamuwa omukyala afumba ewaka. Jekas Seka. Naye bakola oluyimba kuno omwana alina empisa ensi y'ewufe embi ennyo. Oluyimba lw'omwana alugattako afumizawo oluyimba olulala. Simanyi jjege oba gireebera oba giregeze n'alufulumya n'agaana promoting giregeze n'akubanga amasimu ku maradio alina okuba oluyimba lwo kyokka nga naye mwali wa buyu gravity omuntu yakubanga amasimu ku radio balemezanya luyimba Jekas ate nga naye alulimu kati omuntu oyo ojjukira gundi we yayimba omuntu watuuka okutanyina naye ate gwe gwatamanyi alaba kikola mukoddomi w'ekyo okitegeera. Gravity yakikola Jekas story gende nansa n'abaana ajja kuwulira story eyo. Ngozi wagambye weyita encyclopedia. Nze gambye nina bakigatto everywhere. Soga kinga sikinako bwino gravity waba agala challenging kwekyo. Nze mubulina amasimu bya kuba ku radio. So zikwetera list ne ba presenters bakwafe mu journalism to revealing a sources. Not revealing a source. Yeah. So mumbeere eyo laba kikolo oyo katolo DJ. Yakubye DJ omuzinda. Yes. DJ we. Yes, personal DJ. Personal DJ. Naye obuzibu obusinga okuva abadde alina concert ya twepiija. Kati concert eyo tenafuna kutokability emala. Wakyaliwo virus ya alien skin ku market. Girabe edduka ekwata ne dobuzo omusajja sa palaso. Nakadda ngulu ate nga musajja ayimiridde omulaba music ya mumanyi ne virus ya alien skin kasaya muyingira. Kati skin so Chogamba alien skin kasayo ne kabaka wendo ngeyuga. First rising Ugandan artist and the hottest, that is alien skin sawa zino. Asajja bakoze project Chameleone yennyini nakoze project nga 3 ziganya. Kola project David Lutalo olina oluwulira. Project ne Munji olina oluwulira. Project ne Puzzle olina oluwulira. Zambiro paka San Francisco. Alien skin. Kandira ne kweka Kenya. Obo kitegeera. Bebe kula fumuza project wa nani? Ene signature. Olina oluwulira wonna. Naye wali otukulina sirina nnyo naye ndi mu mative abanazi bakuba ku TikTok. So basically alien skin ye king of music yes, now. Kati ataddewo virus ku market siri kirala kiyitawo unless otherwise. Kati gravity yadde alina okukolayo ka stand. In fact nako manager omu ku bayimbi mu ggwanga yangamba nti asaawa eno abayimbi bonna music omulungi bamusirisiza bamukwese eno virus malo kuyitawo nga olakona we yayitawo namala n'avaawo kale saa zino balutalo bataddeko zigundi mask eyinza influenza eyinza okuyingira oba tewegendereza kati balinze alien skin amawukakana amaanyi bate projects kati kize at the time omusajja alina okwepiica temutwe tukwogerako concert so in fact nebino byonna bigenda otandika nga akati oluyimba okwepiica alien skin najja n'ayingirawo kati mu bbi alina okubala okukola akabadi alina akatabo kasomamu bakayita ka art of war kazenzu kati mu Uganda akatabo kalina omu yakasoma mu Joseph Mayanja nti teekawo ekintu kyonna oba okupewa bodo oba okupewa ki erinnya litambule naye Chameleone ye kyabeerera ekirungi ti music kwe yeeyimirira era tubeera ntugamba akasajja akantamaako naye music wako mwagala that's why you're feeling a stadia eyerugogo wano ku Bundu naliyo tekenyi paso alenga sigenda mbivu nagende because namanya Chameleone kyagenda okumpa ti ye music we mulungi noba characteristics character we mtayina nakwera nnungi nyassati because bonabona olaba Michael Jackson bakolanga ebintu ba Tyson bakubanga abantu ku street star mukama bakwadde stardom alina kyakujjako empisa wala katoka waita the gift and the curse talent the gift and the curse nakawandi nesimi nakafuna sawazi muluma abayimbi abajjo kasoma babulire so mumbeere ya yakatabo kasoma mwako naye yerabidde nti master wako Chameleone ye music yamwe yimirira kati gravity music wa kibuya nnyo wadde nagayiga nyemeza nasenga wange bamwita rest nakati yafange nakozo mwezi 24 June 2014 Masaka yalina stroke kati mukubera ne stroke yafunye makangu bangu omusawo omu ku bannansi abali bamukolako n'ateeka akayimba ka gravity yali astraininga bw'ati agenda ajjeeko ka radio bw'ati n'akutuka eno true story kati music gravity yatakisenga kati nkyogere ntya so basically senga yafollow music wa gravity simanyi ngeri yengenda kiwumbawumba naye ekitabo kyali senga wange n'afa n'amalalo gyegali Masaka kati music tumugumidde abamu atutudde n'abantu tugumye ekitone ekyo kibuyabuya ate ogasseeko n'empisa ensi ewuufu embi DJ yazanye bibi DJ ne kati let us pretend sikabadi how dare you beat
DJ akubidde music all along ngamanyi set yo era muli ngamba kabadde kubanga bulijjo yamukubira set is a personal DJ okitegeera but katukijawo muno tekabadde kabadde abantu boli mukwagala okuyita ku show eno beba target audience ya Gravity ya abantu abawansi abantu abera high emotion okitegeera nti obukuba DJ gwe badde emitwalo ebiri posi musasuze mulungi Gravity tasasula si mulungi si musasuze mulungi asasuze musasuze mulungi omwana aze omwadde kyebiri alina family yo kufinya kwange yangambe omwana oyo DJ alina family alina abaana sente zijja bulungi ogaseke kyo kumukuba omuntu goli mukutagetinga omuntu wa wansi omutwalo oyo feeling the same pain because by time hustle ye muno DJ go kubye because Gravity music ita sola kwa attracting a professor Frank and again awulize kinga ne senga we yafala music wo music wa Gravity tiyafa tugende kusaba kubyaliro okitegeera mpulira kati awo mu mbeera eyo naye abakomitidde supuku kiri mu Japan eyo nti wabeeranga master wo munyiizizza bange olina kyokoze so twamwenganga wafunanga kisono okyefuuyita n'ofa kati waliwo abayimbi abamu nga their own antagonists nga music wo si mulungi nse mugumidde ati neweteekateekamu ebintu abantu abalina talent banywaji bakube kale sikiwagira muno bakumpase but they can go away with it because music mulungi bwowo music mubi otuleekaanira gundi yamugamba wano Fake Bus Gravity mu hip hop tolina seat mutogo mujjudde mu tint totula ku beat yoyo fe tugumye natuoganira okwepi nalumansi wanji kabalagalayi nogatala inogama musajja kidala kyayimba netuguma atogasa kali n'empisa ensiwuufu mukodomi obuyo omuyisiza bubi nimba ogenze ku radio but bakubye music we okitegeera olwo n'omuyimbi omulala ali Sweden nesigenda kugera linnyali Gravity waba bakana challenge bakola oluyimba project Gravity yaberanga amusaba tuli mu covid nga bali bulala obulabula bw'enjogera obutegete naberanga abuweereza sente empitirivu nnyo Gravity yalaba tekimumalidde n'amugamba kati tugenda kukolayo ka stand ngenda kwefuula mbu nno onjagala tuli mu relationship oluyimba luyite bawako bajja dduku omwana ne oji wange she's my good friend neba mwogere kuba kamanda kati omwana ali married ejja de Sweden ayina omusajja kati bawanga naawulira atya bino bazadde bange banaawulira batya kitegeeza nawe tweyagala naagaana and before you knew omwana na blocking omuwala kati ze empisa talina wadde ate ngene kisono kiyaba yabasijja kuba kyogera na kibajjukiza tubadde tugumye nze kati obulimbo ina kisenga buli wenga ebintu bino Gravity byekula nzikira senga wange yafa ba music wa Gravity wako tumale share na amazi gitakanisa okujja kale mbapita Brian wa continent ambi Frank abishaji maza akawa lwa talent ya Gravity senga wange yafa na yanye takali yalagenda okumpi ene kati laba mubere bulungi mweraba